ow'ekitiibwa minisita wa security agamba tetwagala kuwulirayo omuntu agamba nti abasiraamu batujju. Kituufu, naye abasiraamu mbakubiriza mwagale nnyo basiraamu bannamwe. Abasiraamu twagale basiraamu bannaffe. Gavumenti temanyi wensula, emanyi lwakubanza RDC, naye temanyi sheeka mugawasula, temanyi bawangaala nabo, temanyi haki zaalina, temanyi byakola wuwe. Ababiwaayo bebo bemukayana nabo, ababawaayiriza bebo bemukayana nabo okubeera nga mwe mukutubba mu mizikiti. Ebimu bwe babinoonyereza bwino naabula ne mudda, ebirala mubikola era ne babikwata. Nsaba ekiri criminal tukireke kibeere criminal. Bino ebirala mujje mu ofiisi zaffe tujja kuyamba, kubanga mu buli district RDC yakulira security. Biri ebyokwewayiriza nina evidence mu mizikiti giri 3 mu Mukono. Ogusooka guli Sonde nga bakayanira bukulembeze, mukayanira obukulembeze ne sente ezasondebwa okuzimba omuzikiti bazimisima n'ekinzi. Bawandiika ebbaluwa, nina ebbaluwa eyo ku fayiro mu ofiisi yange nga bagamba nti bannaabwe batujju. Ogenda okutuuza olukiiko mu ofiisi yange nga bakayanira nsimbi na bukulembeze. Allah atusasira abasiraamu. Naye nga alipoota gye batadde ku bannaabwe ya butujju. Omuzikiti ogwokubiri guli mu ssaza lino lyendimu ery'e Nakifuma, ekyalo kiri mabega awo. Omusango guli mu ofiisi yange. Oli yakola swadaka naawe obusiraamu. Bwawe obusiraamu management ebaddeko neevaako, eddako n'eddako ebaddeko egamba ettaka lyabwe. Olw'okuba baagala olitunda bawaayiriza pati endala nti ntujju. Ebiwandiiko biri mu ofiisi yange. Omuzikiti ogwokusatu guli Kijjo era mu ssaza ly'endimu. Obusiraamu babuwa ettaka eka 4. Abali ku management bagamba tulina eka 18 oba 17, naye nga babawa eka 4. Oli bwe yagenda mu land office okuba ettaka yakuba eka 17. Abasiraamu atuwa amazima mu mitima gyaffe. Akuba eka 17, abasiraamu bamugamba tulinako eka 4. Ayagala kozesa obukulembeze bwe bamulondeddemu eka ziri endala zonna azeddize, naye nga ziriko ab'ebibanja bataasaba nga agenda okuba ettaka. Bw'ajja mu ofiisi n'akusanga nga gwe Fatima ayagala osala ensonga ng'ozisalira ku ye kyayagala, naye nga gwe mu kutunulako si kyekituufu. N'awandiika mu iso n'agamba bano bannaffe batujju. Oyo meeya ne bamuyita n'agenda imuka n'akola statement emirundi giwera 3 mu iso ku Semwayi CID headquarters. Nze mu bailinga out musiraamu, abasaze basiraamu, abateekawo ebyambyoni basiraamu. Ono Haji Dumba byenjogera abimanyi, abawano emizikiti gyenjogerako mukimanyi. Ngamba nti nga tunenya gavumenti okutusiba ffe ba Fatima, ffe ffennyini twekebere tweyagaliza. Najibu bwaba yali mu kintu kya voice, nze mmenyeka ki Fatima, kye neetaaga dduwa Allah aggule ekkubo eriri alimulekere. Sekimwanyi nze watansabira dduwa mpulira bubi, kubanga tetulina kyetwekwasa, tetulina kyetugatta ku Allah okuleka edduwa ffe gye tusaba Allah yanukule. Ebifo bye tulimu si byansikirano. Bw'ofuna omukisa mu busiraamu bwo ne balonda Alhaji Nsereko, ne balonda Fatima, ne balonda Hawa Ndege, ono n'akola e Kayunga, n'enkola e Mukono, Hawa n'akola e Buyukwe, Amina n'akola e Kampala.
oba oyagala ki. Tusabire bulungi totukolako ripooti mbi. Bw'oba owulira nga tulina kye tutakoze mu butuufu bw'ekikola, tuukirira ono kitaffe ajja atubuulire. Haji Sesanga yali abaddeko mu ofiisi yange. Abasiraamu muteeketeeka abaana. Abasiraamu muleke emaali y'obusiraamu egabibwe mu shariya. Basheeyi mubeere beerufu nga mugaba emaali y'abafu. Tulina obuzibu. Babasheeyi nyongera kankubeyo n'amabega. Mubeere beerufu nga mugaba emaali y'abahaji bannanmwe. Mutuleetedde obuzibu ffe ba RDC. Omusango bwe gugaana awaka, ne gugaana mu kika, ne gugaana mu muzikiti, gujja waffe mu kooti yansi. Bwe gujja mu kooti y'ensi, ffe tetugusala mu shariya. Tukwata constitution gye tukozesa okulamula. Bwe tulamula mu constitution, ffe tuba tumenya ebyobusiraamu byonna. Mbasaba Haji Najibu funayo omuntu ku Voice of Africa mumuwe program buli week Sheyaruna Rashid Kasangati ng'esomesa butya emaali y'obusiraamu bwegabanyizibwa. Bweba weeri ebeera okubudde abantu bwe bawulira. Eyinza okuba eriwo misana nga tuli mu nsi tutambula. Kubanga tulina obuzibu. Abasiraamu mufuuse ekyeneena. Tubiraba ku TV, tubiraba ku radio, tubiraba ku buli kimu. Ekifuuka ekyokusazibwa. Muteeketeeka abaana, musomese abaana. Abasiraamu musomese abaana. Ate munoonye amasomero ag'obusiraamu. Abaana mubabuulirire, abaana mubafeeko. Bamasheeyi mutandika okukola. Baimaamu mutandika okukola. Beera imaamu ng'oli musomesa. Beera imaamu ng'oli musawo. Beera imaamu ng'olunda embuzi, ng'olunda enkoko, ng'oli mannakati. Abantu basobole okuwulira ebigambo by'oyogera babiwe ekitiibwa. Kubanga bwe bakulaba beekweka ne bagamba wuyaze neera agenda tuggwira mu nnyama yaffe. Naye ng'ekyo tekyandinyumye. Jangu tubuulire kikuleese ddayo awaka. Abasiraamu Haji Najibu bayimaamu tebasaddaaka, tebasala zuhiya, tebasiibulula basiibi. Olw'okubanga tubayita mu maka gaffe ne mujja okutusomera dduwa, mwewe mutyo bwe mumalako ennaku 30 nga temusiibuludde bantu. Empeera nammwe nga bayimaamu mulina okuzifuna. Bayimaamu kansubire nti akabokisi ka Haji Najibu nammwe mwakategese. Akabokisi ka Haji Najibu bwe muba mwakategese, mbeegayiridde nammwe mukoleeko. Musaleko embuzi, musaleko endiga, ente nnene. Naye bw'oba olunda toolako mu kisibo kyo ente eyo giweandula. Okole ku swanaka nga naffe tweyoolera empeera. Mungu basobozesezza nammwe bayimaamu muyoole ku mpeera. Amaka g'abayimaamu gakyuke. Saagala kususaawo bigambo byange. Njagala nkomaawo nga neebaza buli musiraamu yenna, buli muntu yenna. Kubanga nze mu ofiisi nina omwami pasita bwe yawulira omuzikiti n'agamba Hajat, ensawo y'omuceere erimu empeke mmeka? Nze sizaagala. N'agula nsawo. Oyo Haji Ddumba n'agula nsawo. Haji omulala n'ampa ensawo 2, omulala n'ampa ensawo 1. Sempeera bantu batugabanako empeera. Basiraamu tugende tukole. Basiraamu tuve mu ludo. Basiraamu tuve mu matatu. Abakyala abasiraamu, abaana muzaala bammwe, temuzaalira bahaji. Abaami abasiraamu bawasa abakyala 4 senga obusobozi abanga abulina. Naye bano abafa ab'omulembe guno n'abatalina busobozi bawasa n'6. Kati mbeegayirira bannyabo, zaala abaana bo, kolerera abaana bo. Saba nnyo Allah akulongoseza omwami, alongose n'amwami abaana bo gwe bagenda okufuna. Tufeeyo nnyo okwefaako.
n'okwagaliza abaami baffe tubasabire edduwa ennungi tukendeeza okubakolimira nga bafuluma basobole okufuna emikisa gye bagenda okukola. Nsaba buli musiraamu aliwo anayagale munne era ayagalize munne emirembe. Nammwe mutusabire ku dduwa ffe bakyala bammwe abakola. Allah atulungamize mu ofiisi kututudde atutaase ku bikomo ebitusisinkana n'amaaso amabi. Saba Allah abasaasire era bwe muba muddayo abatambuze bulungi. Tukolenga emikolo bwe giti tusobole okwagalana n'okuzza obusiraamu kulwa Katonda n'ensi yange. Sigadde ndi Fatima Ndisaba Nabitaka, RDC Mukono District, Ssaabasajja Kabaka awangaale.